kati nga yakola ekintu ekipya ekyenjawulo nasalo kugatako musajja munni yes olina bomanyinga kankubule tu science aliwo ebisiyaga biva ku ki bw'otuna ebyafaayo by'ensi mulimu abantu nga balina edda omuntu asobola okubeera n'abakazi nga 100 naye nga ate omukazi takkirizibwa kubeera naki n'abasajja 10 kana tukekise n'agamba bonna mbayiseemu kati nga alina okuvumbulayo ekintu ekipya ekyo kirimu ffe abantu ng'olina bikoze byonna olayo kyekirala notaka okuwera frog style dog style simanyi side by side simanyi noleta wilibalo style notaka ozeewola ng'owulira byonna nobikoze because mu mateeka tuli suppose kukozesa style egyo that is missionary position missionary ostegere style katonda gye yatutondera ngaffe abantu naye mu kuvumbula ennyo ntandika okukola dog style okufaanana embwa wilibalo simanyi biki so omuntu wayitira nga ahavinze buli kimu atuke n'ayagala okuhavingayo ebipya okimanyi mulimu abantu n'omubuuza njawulo ki wakati wa sex ne mukazi munno n'enjawulo wakati wa sex oba ne musajja oba nakuŋŋamba nagamba nti ojja kuba olaba gisipoti y'omusajja musajja munne yasobola ogivumbula ne gisipoti ya mukazi munne yasobola ogizimbula kati ebiwamaaso bwe tunagenda mu details tujja kudda mulimu abantu abagala okukola research njangizeko mukazi munnange kiba kitya because oyogedde ekintu nti omukazi n'omukazi asobola okwezuula bakayita batya mu Luganda sagala kuwemula omukazi n'omukazi asobola okwezuula ka point akawusanyisa omubiri gw'omukazi n'atuuka ku ntiko y'omukwano n'omusajja ku musajja asobola okuzuula ka point okunyumirwa okwo omusajja kuyinza kuvaawa okitegera so ebisiyaga mu ebiri tebiri ne mupiira gyebiri wonna weebiri mu kyaki gyebiri ate mu kyaki katanakoze ebisinga okujjako mu magye ne magye gyebiri tebakulimba ne magye gyebiri asitwa kubanga magye mulimu discipline nti batambulira ku oda ya musirikale oda ya jesi ndiyo oda kati mubamu omusirikale nga bwayogera ekintu nga kiso omutwaza mu court martial ate mu court martial either kalabba oba either life imprisonment kubanga nawo ensiba yaabwe gyebasiba tebabasiba nga abantu ba bulijjo ensiba yaabwe enzibu so ebisiyaga byo kyoba omanya gyebiri mu Uganda muno bitinta butinsi era ogamba omuntu ebisiyaga gyebiri ayinza oganda tekiriyo naye nga gyebiri so goteba kinakutuukako ku TV edda ne ku radio kwaliko nga ebisiyaga nti ng'okufuna program ng'omuntu asobola kusiyaga ne thank God ngati mujjidde mu regime nga tebiriimu era mwekuwereko mu ngalo nga abali mu regime eno naye nga byo bumanya birina ne ba agent buli campus eri wano kuliko ba lesbian kuliko ba gay abali recruiting abaana okudda mu system eyo nga batambulira omwo so obanga oli muzadde obanga olina muganda wo ng'ali ku campus n'oba tomuwadde kimala wabeerayo onamala nkakola kalungi nnyo naye nga alina okukateekamu ogwo omuze kanakola muganda wo ali ku campus naye akwata iPhone 7 webuuza naye omwana ono iPhone 17 agijjawa tomuwadde sente muli baavu ewammwe okutuuka mugundi mostereyo ng'ebintu byayina ng'ekisembayo okubeera ekitini kya sente kiri kya mitwalo nga 5 noga naye omwana ono akula mulimu kyogwo akikola atya mwebava ne ba escorts ne mu Uganda kati bwe bali nti escort be bantu basajja bawala bosobola okupangisa nobatwala mu house party nga gwo mulimu gwabwe bagamba nti buli ajjana mulina omukkusa mu buliri either kyonna kyajiddemu kyayagala mulina okuvaawo nga amatidde yes boss Jacobo okulayira omukulembeze w'eggwanga yalayidde President Museveni abaka parliament ndoza bakoma leero okulayira embasi erabidde bakyalayira oba okitegeera mu kulayira omwo mwennyini mukwano gwo Eddie Kenzo Edirisa twalabye ebifaananyi bya AI tenaawe oyina title gy'omuyita president wanigina Jacobo ekyabuziba kiri bwe kiti ebintu ebyo byadde bya AI oba bituufu byakolebwa ku AI just yakoze akantu ke
kalina ku escapingiramu nga y'omuntu yakapanze because alina tiimu engezi ebituuka ku bya social media eyo ninga ekituufu kyabaddewo mu Iraq tosobola kutuula minisita waatudde ng'oli president advisor. But Eddie Kenzo kyogamba asaana okusitula Jacobo nze nyine ndowooza egamba nti Eddie Kenzo ku byakoledde eggwanga ayimbye kiringa Jacobo genda kusanga nawo otudde ku mukolo nenkusitula nti ekitiibwa kyolina kyokka okumala kimala ogamba mumuleke Eddie Kenzo tolina kitiibwa kiri balina mugamba nti Eddie Kenzo sigala otulewo otudde Jacobo Blood ndaba wano ne wampita ku mukolo gwonna sisobola kutuula mu maaso mpozi nga bakutuuzizza kagubenga gwa kika kyewaffe mpozi nga bakutuuzizza nga password. For example waliwo omukolo gwe bayitako Elias Lukwago gwali mu Bonnamwaya muno entebe z'omu maaso zonna nga ziriho kipaidi wasigaddewo entebe egyo ya Elias Lukwago kati nze ttiimu yange esooka kutuukawo neeraba ne bagamba jangu waliwo entebe emu ne bagamba nedda ssebo nze kantuule eno kati Elias Lukwago mu kwogera nandaba n'agamba lwaki meya w'ekitundu kino ate mumutadde mabega jangu meya otule wano wentudde nemugamba still fine najja n'akazinda nanzija okitegeera protocol ya NRM speaker n'abanga alina bbaawe wayita magogo nga MP tasobola kutuula mu Iraq kituufu ya gavumenti nga wetambula kituufu kabe president Museveni omulaba muganda Isali Musale tasobola kutuula mu tenti gy'alimu tenti gy'alimu erina kutuubwamu either mukazi we oba n'omuntu oyo gwasazeewo Nawizo yabogodde mukyala Nawizo nali manyi Wizo nali manyi mukazi mwana nali manyi musajja Elina senge embwa yali nga nsajja yandibadde Wizo kati ka eni wahongera ko just kuchita Nawizo because agala nnyo sex agala nnyo okulya omwana wa sex n'okulya alina omuntu gwanfaanirira embeera kasita omuwa sex n'okulya n'ebyokunywa ebisigadde tayagala kumanya oba kiki ekigenda mu maaso mu nsi kati ensonga zinamubbulamu Nawizo abakuwa musajja nanimiso era we naafunayo akabuwa nga kalina embeera ezo njakatuma Wizo jakatuma Wizo so tubane kyaddaali President Museveni ye fountain of honor era wamulabye nti mu tenti ye mwabadde mwije ne muwala we nti muwala we yarepresentinze maama we ate muwala we I think ye favorite we gwayagala mu baana be abibeeramu nti muwala we oyo yamukutene ku mukono ng'akola ki ng'agenda ne ku pati kiba kitegeeza nti muwala we alina bbaawe w'amaanyi looya wa Museveni muko nkutegedde okitegera bw'obanga sibyogera because ndi biased n'omuntu yenna bw'obanga baawo member of parliament tosobola kutuula baawo waali mu Iraq era mukyala wa member of parliament atuula walala kati saazo bali mu kulayira omukazi ojja kumungensa ogera ne mukazi wange mu kulayira olumala okulayira akwata walala nenkwata walala okitegera kati abasinga obungi nti kati maama wange Nyamutoolo wamu ne president wa Nigina nze so abanenya because Nyamutoolo nga ye maama nti gwe gwasoose okutuula mu Iraq bwetyo abadde MP w'abavubuka ne mu kulayira yalayira mu ngeri ndala nebamuwa ekitiibwa ky'okubeera ki minisita nebyokuyiga awo n'ayiga mu birala so mu kujja since president wa Nigina abadde ayimbirako president Museveni ate maama wange Nyamutoolo minisita ate MP kati muli munnakyo sensi zammwe ne balowooza mu kulowooza kwange nti nga bali abaagala ne basobola okutuulamu nga bwe baagala ate kisoboka ziri entebe ziba nga ziri designed nga ziriko abantu balina ozituulako mukadde ako Jacobo sebo ekya AI ekifulumye kubanga tunalabawo ka video oba kale tunalabawo ekifaananyi kiri kuba ebifaananyi nawukkiriza nti ebintu byali bya AI gwe kenyini ogambye nti alina ttiimu engezi ebifaananyi byafulumye byadde byaddala
ebyasoose byadde ddala ningo ino kufunayo engeri gyonzo kivaamu so ng'olina oteekayo bya AI ojoge nti banino President Wanige najja nateekawo ekya AI nafuna ne ttiimu ye kati nga ggwe mmanyi goli ttiimu ye nedda tokikola nkimanyi nedda kabalaba manyi loni wa BBI yes waliwo ono Kawalata abeere yali atera okunvuma abeere ku next media naye osega nze mbamanyi mukola bye nali nkola naye ate mwansanga ate nze nasooka obbikola manyi damage control woyitamu kukakasa abantu nti AI kubanga abantu b'ennaku zino nabo bangu nnyo okuguza ekintu kyoyagala okubaguza okitegeera tebagala kukola research about whatever ebigenda mu maaso so gwe ku lwammwe muguza abantu bamwe nti AI naye kati bamanyi amazima si AI tumanyi amazima geggo okitegeera geggo nga ggo nti babafubutudde ne bamugjawo nejasira okuba nti minisita ne bakireka ogame kame video simanyi waki video ekwata awantu awo ebeera video egyo ebeera kamera egyo that is UBC yevunanyizibwa ku mukolo ogwo so kyangu nnyo oba eya state baneerero kino tubasaba mu kijeemu kyangu nnyo okontrolinga UBC because UBC bonna baliyo mwana wa gundi yaliyo tebayo nti baliyo nti profession naye waawo Jacob nze nzikanya nawo nawadde njogerako ne Mike Mutyaba nangamba ekisooka ogwo ekyo kyabadde kivulu nti no bayise muyimbi omukolo gwabadde gwa ggwanga ekyabadde kimutuuza wali watasaanye ate nga ne invitation yalina yanjawulo ya presidential advisor oli alina invitation kya minister Jacob kyekiri kyatugambye kati bano badamage control nga bo balina obuzibu amaanyi nti ekisookera ddala bawolereza omuntu